Greetings. I hope everybody is doing just right, okay. Nga tonna kalaba kataginge Jaden Muhozi oba Muhozi Kaine Rugaba. Yes, mutaginge misinde tolwawo. Aineyo jabadde asomera speech because we all definitely know that the guy cannot make a speech. It's evident. You can even look get to see this video that I'll put down later on. Wabula mutaginge misinde nga sinaba kumu twala mpola bakawola. First get to see this, then we get back. From the Supreme Court that in effect holds all trials conducted by military courts. Oyo muwulidde ye Jaden Muhozi. Mu bigambo byayogedde mu Luzungu alagidde ddala nti Oluzungu luno asobola okulwogera n'okuluwulira. Naye alabika tasobola kulutegeera. Nga yeetaaga Oluzungu luno omuntu asobola okulumuteera mu bigambo ebiwewufu. In some simple little English words. Muhozi, interpretation yeno kanjukuwe mu Luganda because definitely nkimanyi Oluganda oluwulira. Supreme Court teyahaltinze court proceedings za court martial eri abasavinga mu maje to the army officers. Yastopinze okuwozesebwa kwaba civilian mu court martial. Mark the words, civilians mu court martial. Oyinza okuba bambi tewabitegedde. Either wabadde under influence oba byakusanze okooye oba nga weebase. Naye okusala kwa Supreme Court tekwagambyeko nti kustopinze enkola zammwe zonna okuwozesa bannamagye abakyasavinga mu magye ga Uganda mu kooti yammwe. Supreme Court yabadde open and very clear. Nsubira Oluzungu lwabadde lwangungu just gwekiyinza okuba kikalubiriza okulutegeera. Yagambye temuddamu kuwozesa aba civilians abantu abatali bannamagye mu kooti y'amagye. Kati wulira Jaden nno wano wagambye okumanya nga Jaden naye nakamanyiyo sooka omuwulire wano. Your Excellency, this I will not go into details. We shall discuss this in the High Command. But Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. It could herald a national security crisis, threatening the effective command, control, and administration of the defense forces. We urge Your Excellency that you address this matter as soon as you can. That said, we cannot and shall not abandon or compromise the UPDF Historical Commission under any circumstances. Ngaline litabani mu ngeri y'ebusaazi ey'akamanyiiro liwatata walyo order limugambye we urge you to look into this matter as soon as you can. Gwe oliwulidde era nga ligamba mbu semanyanga senga tata walyo tabiyingiramu mbu obutawozesa ba civilian mu kooti maacho kigenda kujja padayizinga command y'amagye. Since when? Kyongedde okukakasa ekintu kimu eritaba lino ndyagalako ekintu kimu nti lyoka sitalijjanga ebintu libikubawo bukubi teryegendereza. Lyongedde okukakasa ekintu ekyo nti pulaani yaabwe ne mission yaabwe ne kitaawe ebadde ya kumakinga sure nti batulugunya abantu bonna aboogerako politics bawozesebwe mu court martial. Nawo kati kiri evident. Omuntu yenna abadde tannakiraba kiri evident kyenayogeddeko mu video gye naagata nti bano abasajja mission yaabwe eryemu. Bakimanyi temubaagala, bakimanyi Uganda yabakoowa, ekyo kiri evident, bitambula bikimanyi. Wabula bakimanyi nti engeri gye bazimbye amagye basobola okugabako ne control. So engeri yokka gy'osobola okukakasa nti Uganda ogikuumira mu kunyigirizibwa ng'otandise okuintroducing enkola ya martial law nga Uganda efugibwa wansi wa nkola ya amagye ya military rule. Ate kino kigenda kuntwala ku video gye nalina gaano okukola
era bw'omala okulaba vidiyo eno vidiyo eddako making sure nti ogiraba kuba kati ate ngenda kukulaga biki Museveni byafusinga okubuzaabuza munnayuganda. Ffe focus yaffe eri kunnakyemalira. Gwe munnayuganda alaba ebintu bino wuliriza. Osobola okuba nga towagira nkyukakyuka, well and good. Osobola okuba nga towagira NUP, well and good. Osobola okuba nga tokkiriziganya na nkola ya National Unity Platform n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eddamu amagezi. Ebintu bino bw'oteegatta ku bantu kubyogerako, akaseera kagenda tuuka nga n'omuntu gw'oyagala gwe gw'owulira nti gw'oyagala yandibadde akola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali mukola olunaku olwaleero nga bamuggalirayo dda. Nkuddiremu bano abasajja bali mu kuzimba Masholo, buli kintu bagenda bakikyusa mpola okuva mu nkola eri civil eri democratic to autocracy. Nkuddiremu bano ebintu bagenda babikyusa mpola mpola, and you people you're laughing simply because oyina hate ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olowooza nti civilian bw'asigala nga woosebwa mu court martial mbu kigenda kukoma ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oh no, olunaku lujja kukya nga gwe eyasirika nga kiri mu kulya gwe, bwe kiba tekiri mu kulya gwe nga kiri mu kulya family member wo. Musirike nnyo anti mutuddeyo mugamba tebinkwatako, bijja kukwatako someday. Niye mu kaseera ako oyina okusaba weebuuze, ffe bwe watunuulira tunaaba tukyasobola okudda ku sayidiyo. Otudde mu comfort, olaba ebisajja kye byali bibala byo byakitegeera nti the only way gy'osobola okufunzaamu abantu bano emisinde, let a court martial. It is as simple as that. Fena tukimanyidde ddala nti weapon ya Museveni gy'abadde asinga okukozesa okudrillinga to drill the revolution ebaddemu ekintu Museveni kyabadde yamanstalinga ebbanga eriyise kuba elites n'abantu bonna abadde basinga okukulembera enkyukakyuka oba n'abakubalira wansi waba bakulembera enkyukakyuka. Weapon gy'abadde asinga okubeera nayo at his disposal zibadde buyouts and the sellouts. He goes to buy in politicians but slowing it down enkyukakyuka. Kyova olaba abantu bonna bolaba mu kampu ya Museveni olunaku olwaleero abasinga ku bo baali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'engeri yokka gy'atemamu emisinde gya revolution kwe kukwatamu ababadde bagikulembera n'abagula. Buli eyeewaayo for sell nakyemalira badde nga making sure nti akubuyinga out. So enkola zibadde bbiri, buyouts and sellouts. It is as simple as that until we have fed since a generation etakkiriza kugigula, etakkiriza compromise newankubadde ng'ogitaddeko okunyigirizibwa nga it never concedes. Mu bufunze ekisinza okuleetera Museveni okushiftinga amaaso ge ogajja ku kyabadde asinga okukozesa ekyokugulamu abantu kuba akigezezza ku Mathias Mpuuga, akigezezza ku bantu abaliko ne Bobi Wine bafulu figa n'abasigadde, agenza okulaba force y'omwana esigala edduka misinde tasobodde yadde okugikendezaako yadde akatono. Shifuti ye ezze ku ki? Ezze ku butya bw'asobola okutiisa abantu nga batiisiza mu court martial. It is as simple as that. Eno ebadde wiponi yaabwe kyovola bagenda kulwana okufiirawo. Eno ebadde wiponi yaabwe kwe baagala okukwasiza munnayuganda kuba bakimanyi their loyalty and trust teri mu populence mu bannayuganda eri mu bantu abatonotono ng'abamagye basobola okukontrolinga. Wuliriza ebigambo bino, Museveni tugenda kukufata. Oba Supreme Court yokutaasa oba muddukiddemu amendment tugenda kukufata. Kati gwe munnayuganda badde akanula amaaso nga twogera ku bintu bino simply because olowooza towagira Kyagulanyi. Wuliriza ebigambo bino, eyo Uganda bw'eneegenda under martial law, you will and definitely you will be affected and very severely. Ekito mubeerawo nga mukimanyi oli waddembe okuwalana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate tosiruwala obutayimirira nekyo kyayimirirako. Kozo oyinza okulaba nga tekirina we kikuulira today, but with time it will catch up with you. Eno kana akavuyo, it will catch up with you. Salute.